Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel ya Fe kyembasaba mugende maaso nojegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo omukyala wanambozizza ekibuuzo. Omukyala ono angambye nti buli lwagenda mu kikolwa n'omwami we Rawundi esooka kasiteggwa ng'atandika okuva akasu akatali kalungi mu bukyala bwe. Gwe omukyala ambuzizza ekibuuzo kino ng'ombuuza ku ddagala ly'osobola okukozesa. Eddagala lino nno nabadde nalibateereddeyoko ennaku nga 3 emabega. Gwe alina ekizibu ekyo gw'angambye nti buli w'ogenda n'omwami wo mu kikolwa kasita omala Rawundi esooka, Rawundi ey'okubiri kizibu giddamu nti olw'ensonga obeera ovaamu akasu akatali kalungi nti akaleetera n'omusajja okubeera ng'akwewala. Akasu ako kituufu abakyala basinga mu kalina. Omukyala osobola omwebakako Rawundi eziwera 3 eziwera 2 nga toyina kyowulirayo wansi. Ekyo kikubuulira akabeerayo aka bulijjo mukaleke, naye waliyo akasu akasukka. Ky'oba olaba nti omukyala ono ambuuzizza ku ddagala ly'asobola okukozesa. Kati eddagala eryo kandikuddiremu wano mu bwangu ngenda kukubulya bubuulizi mannya, naye nga nabitaddeyo ebikolo video ennaku nga 3 emabega. Video gyeri ku channel yaffe eno Chaiti. Wano kankubuulire eddagala ly'olina okukozesa era ekirwadde ekyo kiwona bulungi. Akasu ako kagenda kuvaako nammwe abakalina nga mukalina bwe katyo mukwese ku ddagala lino kagenda kuba kabavaako bulungi nnyo. Nja kuba mbabuulira ne maaso kaawo ly'osobola okunaaba obunaabi n'otawaaza n'obeera ng'otereera, ate era n'eryokunywako nja kuba ndibabuulira. Naye kati nkusaba ggwe beera nga weeyoteza ku ddagala lino, ligenda kutereeza, linoonye olifune bulungi. Nkusaba ofune eseffuliya giteeke ebbali, funa mukasa akakadde akaliwo obumyu, funa ka mukasa, ofune galiki, funa galiki omusalesale omusekulesekule naye muteeke mu seffuliya, ofune ekibwankulata nakyo kiteeke mu seffuliya, funa nabbugira ne nabbugira muteeke mu seffuliya, funa ssere ne ssere omuteeke mu seffuliya, ofune enniimu, funa enniimu zisaleesale, funa enniimu nga 3 zisaleesale nazo ziteeke mu seffuliya, ofune eddagala bayita kakubajjiri oba kakubansiri, lifune nalyo lifaananamu omujaaja, lifune nalyo liteeke mu seffuliya, era ofune n'omujaaja gwennyini n'omujaaja nagwo guteeke mu seffuliya, ofune sseziwundu ne sseziwundu mufune ebikoola teeka mu seffuliya, ofune enkomamawanga, obukoola bw'enkomamawanga obutititi obwo nabwo buteeke mu seffuliya, osobola okufuna ne kalitunsi ow'obukoola obutono ennyo, kalitunsi ow'obukoola obutini. Waba kubuze muleke kalitunsi, naye oba omufunye muteekemu. Ekintu ekyakyo oba ofuna, funa ke bayita kalozimere. Kafune osobola okukanoonya mu butale obw'enjawulo batera obutunda. Funa ne rosemary oyo naye muteeke mu seffuliya. Kati eddagala eryo lyonna nkusaba oteekemu amazzi lifumbire wamu. Teekamu amazzi, teeka ku kyoto litokote. Olimala okutokota tegeka baketi gy'ogenda okusitamako kuba lyakuyoteza wansi mu bukyala bwo. Ekyo ekivundu kibeere nga kiggwayo, okunyoko kubeere nga kuggwamu, kwegamba wejjanjabe obulwadde obukuleetera okubeera ng'ovaamu akasu akatali kalungi. Kati bw'omala okutegeka bulungi baketi, nawe kennyini okwetegeka iwamu eddagala eryo mu baketi eyo. Bw'omala oddiyiwamu lirinde liggwemu ebbugumu eryo ery'amaanyi. Olimala ebbugumu okuggwamu ng'olaba omukka gukendedde, nkusaba ositame ku ddagala eryo kye bayita okuyoteza. Libeereko lisitameko paka omukka we guggwamu. Olina okweyambulamu engoye sikaati n'empale gigyemu, sitamako webikke bulungi essuuka wansi. Omukka gube nga tegulina we guyita, ogenda kubeera ng'oteera bulungi nnyo. Enkozesa buli lunaku weeyoteza omulundi gumu. Mala ennaku 3 nga weeyoteza toddamu kweyoteza. Olw'ensonga nti ate okweyoteza okwo si kulungi kukola buli kaseera nedda. Kyetaaga n'okukola ne wayitawoko emyezi nga5 nga tokizzeemu, kijja kuba kirungi nnyo. Ogenda kutereera, ogenda kwejjanjaba wansi eyo ekizibu ekikuleetera okubeera ng'ovaamu akasu akatali kalungi ng'owuunya. Ogenda kutereera, oba olinayo tubwabwa tonna tujja kuwona, tujja kukala, ogenda kutereera. Beera ng'okozesa eddagala eryo. Bwambuuzizza ekibuuzo ekyo gwali ku channel yaffe eno eyitibwa Chaiti. Kambawe WhatsApp namba yange naawe osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.